Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soko kwebaza mukoddomi wange Saalongo Habibu. Awulira. Webale nnyo webalire ddala enteekateeka eno. Era naye asanyuse. Era nyimiridde wano ku lwa mwannyinaze Fatuma. Era ssebo Saalongo kukakasa ebigambo bino ti mwannyinaze ono ne bwe twali nga tusoma bamutikkira. Naye nga ekirabo kye bamutikkira byali ebirabo bibiri. Ekisooka bamutikkira nga mwana wa mpisa. Ekyokubiri mwannyinaze bamutikkira diguli ey'okubiri nga ya buyonjo. Era ssebo Saalongo okukakasa ebigambo bino ti ku nsonga ezo zonna z'emmenye ebbiri mwannyinaze ono yafunanga 100 ku 100. Era neebaza abantu bonna abawulidde omukolo guno ogw'ebbeeyi ate ogw'amaanyi ne musitukiramu tujagulize wamu ku lw'abaana baffe bonna ababadde ku mukolo guno olunaku olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nnyabo mwannyinaze Fatuma, olunaku lwaleero nyimiridde wano ku lulwo era ngakasa ebigambo bino nti buli kyemmenya ensonga ez'ebbiri ogenda kubwezitwala ng'ensonga ez'amakulu. Olw'ebigambo ebyo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saalongo njagala ayimirire naye alumbe mu bakadde be aggyeyo ebyabo bye. Taata mpulira neyiba. Bakuba akalulu. Ate oyagala abazadde baabwe nga